Gyako Akawuuwo. Olunaku olwaleero akakiiko ka Paalamenti akalondoola enkola y'emirimu mu bitongole bya gavumenti aka Cosase kazzeemu okukola ku nsonga za Custodian Board nga kino kirina obuyinza okukuuma ebyobugagga by'abayindi abaagobwa mu ggwanga ku mulembe gwa Amini. Release him since we are going to have a full day for him on Friday as suggested by the lead council. Enkya y'olunaku olwaleero akakiiko kakunyizza omukungu wa Ssaabasajja Oweekitiibwa Taylor nga kaagala okumanya ku by'obugagga by'alina nga ku bino kuliko ebizimbe ebisoba mu 7 ebiri mu mannya ge. My issue is that when I appeared here first time, we had agreed that you will write a letter to us individually on the matters where the properties has any issues. Now, to date, I have not received any letter from this end. So I would not like to know what exactly you require from me and in which properties there are issues. Because I'm very, very comfortable to write to you, give all the evidence like I said last time. Oweekitiibwa Taylor agamba nti mu nsisinkano eyasooka yalagaana n'akakiiko kano nti singa wabeerawo ekyobugagga kyonna kye baagala okumanyaako baalinga baakusooka kumuwandiikira asobole okwetegeka obulungi ekintu akakiiko kye katakoze. I kindly request this honourable committee if they can write to me and give me the details where the issues and where the problems are in which properties, and I'm very comfortable to answer it because I was a chairman for the Indian Association. Onera kinogaanyiza nti ebyobugagga ebisinga yabifuna mu kiseera nga ye ssentebe w'ekibiina ekitaba bannansi ba buyindi mu Uganda okuviira ddala eyo mu mwaka gwa 1982. To answer it because I was a chairman for the Indian Association, the Indian community in Uganda, and since 1982 I have helped a lot of people, giving them advice. I have traveled to UK, Canada, giving the same advice, and there are properties which I repossessed, and most of them I have the power of attorneys to manage them. Oweekitiibwa Taylor bw'abuuziddwa ku by'obugagga bimeka byatwala wabula kibabuuseeko bw'akabatemye nti tabimanyi muwendo mpozi asookaddeyo abibale bulungi olwakomewo abibabuulire. And they are in my hand and I don't know how many properties do I manage on behalf of others. Managing more than 50 properties. So we need to look at the documents which I repossessed and which I managed through the power of attorney. And this I mentioned it in my first appearance when I came here. Onera asabye bamwongereyo akaseera asobole okwetegereza wamu n'okukungaanya ebiwandiiko bino oluvannyuma akomewo nabyo. Which is no crime. And the simple question I want to put to you is that is it possible for you to give us the status of all those properties tomorrow? That is only what I asked for. Amyuka ssentebe wa Cosase ng'ono ye Ibrahim Kasozi atubuulidde ku nsonga eyabayisizza omukungu wa Ssaabasajja ono. Okutugaziyiza oba okutuwa engeri ki gye bajjamu bo nga bbo abantu gye baagenda ne basayininga properties za Custodian Board. Kati wewe nga bagamba nti zaali z'abakirayant kati bwe balina okitunyonnyola kuba bo bennyini baagenda ne bakola ki ne bazisayininga y'ensonga lwaki twabayise. So tusuubira nti bwe banaaba bategedde oba lwaki twabayise olunaku lwe tunaabawa olwokubiri bajja kujja. Bwe banaaba tebazze then we shall think what to do next. Shafiru Mwesigye yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Oweekitiibwa Taylor.